ng'ayogerako eri eggwanga ekiri ekyakeeseza olunaku olwaleero. Omukulembeze wa nnyaffe Uganda Yoweri Kaguta Museveni yakakasizza nti mu ssabbiiti ebbiri ezijja bannayuganda okutandikira ku myaka 60 n'okweyongerayo baakufuna obukookolo ku bwereere. And the masks will take 2 weeks to be ready. Wabula kino kyalese bannabyabufuzi bangi nga bakubagana empawa ku butya kino bwe kinaateekebwa mu nkola. Ku ssaawa nga 5 ez'amakya ga leero ekisinde ki People Power nga boogerako eri bannamawulire bavuddeyo ne basaba gavumenti obutawuddisa bannayuganda nti bayinza okutuusa ku buli ssekinoomwaka kookolo mu wiiki 2 ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yayogedde. Naffe twakozeeyo eno eyaffe ey'akabi tekoma bukomi kuba nyirivu wabula eyamba n'okutangira okusaasanya kwako akawuka aka COVID-19 nga bwe tulindirira ezo President Museveni zeyagambye zigenda okujja mu wiiki 2 zensobola obakakasa wano olwaleero nti ne mu wiiki 2 zijja kuba tezinaba kubuna ggwanga lyonna. Twalabye ne President Museveni olunaku lw'eggulo mu ngeri eswaza ng'ate akiina bannayuganda nga bagamba nti osobola okubeerawo ng'olya kilo 2 n'ekitundu ez'akawunga okumala ennaku 10. Ekyo kyongera okulaga President Museveni titakaddye bukaddi wabula obwongo bwe buli completely disconnected tebumanyi kigenda maaso mu nsi eyaddala. KYAGULANYI bw'atyo nayongedde eddoboozi ku bannayuganda bonna abadde basaba ekittavu ky'abakozi ekimanyiddwa nga NSSF okubaako ne ssente ze bawaawo bonna abadde batereka nabo kubanga abamu ku abo bayinza okumaliza nga bafudde enjala lwa COVID-19 ate ne bamaliriza nga tebawezezza myaka egyo gye bakkiriza kuggyayo ssente ezo. Bangi ku bannayuganda bayinza obutasobola kuwangaala kutuuka ku mbeera eyo nga bafudde enjala nga bafudde ebizibu ebireeteddwa embeera eno. So tulowooza tikyanditunuddwamu bannayuganda ne basobola okufuna ku ssente zaabwe ezo. Ku nteekateeka eziriwo mu kibuga ez'okulaba nti bodaboda ne zitakisi zonna ziwandiisibwa, Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti enkulaakulana mu kibuga yonna nnungi kasita nga ababooda n'abatakisi tebagobebwamu. Ekibuga nga kinaakula kirina okukula nga mulimu n'abantu era omukulembeze alina kukola ng'ali wamu n'abantu. Gavumenti eno efubye nnyo okubagobaganya okulaba nti ate ebanyigiriza ebase mu bwavu. N'olw'ensonga eyo twongera obajjukiza nti muli ku lwammwe bakyali bange mwebeereremu. Omubaka wa KYADONDO ono si mumativu ku kirowoozo kya gavumenti eky'okusala omutwalo gw'ensimbi ku bakozi abamu. Gavumenti yaffe ng'era bulijjo yayongedde okulaga nti yo tefa ku bannayuganda kyonna kyosobola okubajjamu ne bwe kiba kinaategeeza bajjamu bulamu. Omukulembeze w'ekisinde kino ki People Power era asinziddewo n'asekerera gavumenti ya NRM ku kye yavuddeyo n'egamba nti akatuukiriza ebitundu 80 ku buli 100 ekya manifesto yaayo era ng'onagamba nti bingi ku byasuubizibwa tebinaba kuteekebwa mu nkola ate nga kadde kabaweddeko. President Museveni yasuubiza okuwa ebitabo ebya exercise book eri abayizi abaana baffe. President Museveni yasuubiza buli mwana okumuwa geometry set oba mathematical set. President Museveni yasuubiza okuzimba essundiro ly'amafuta. Yasuubiza nti tugenda kuzimba standard gauge railway. Kenya abaabwe bagimaze eyaffe erabika bagitandikira ku nfudu. N'ekisembayo President Museveni yasuubiza nti Uganda weenatuukira mu mwaka 2020 nga tuli mu middle income. Joshua Mitala, Kurwano Nawali, Record TV.